Allah yaleeta ebyobusika bino Nabbi sallallahu n'atulaga abatakkirizibwa kusika mu maali y'omusajja n'ateekamu omwana ow'obwenzi waladu zina la yarith omwana ow'obwenzi tagabana mugabo gwa busika olaba bw'omuleetedde omwana ekizibu omwenze kale nakyo kiraga nti obwenzi bubi omwana w'obwenzi la yarith tagabana mugabo gwa busika ku musajja Nabbi sallallahu alaihi wasallam su'ila bidhalik Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabuuzibwa ku ekyo n'aga nti waladu zina ummuhu abuhu omwana w'obwenzi mu byobusika maama we yaba taata we tegeeza asikira maama we kati waliwo abaana babiri waliwo omwana gw'ozadde ku mukazi nga si muwoowo oyo omwana bamuyita mwana wa haramu si bwe kiri waliwo omwana gwe bazaala mu mukazi wo wa halaali oyo mumanyi neiba n'azaala ku mukazi wo wa halaali omwana kale ate sharia oyo omwana abawuwo gwe nanyini mukazi mu byobusika mukitegedde ekyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yaga nti waladu zina li sahibi alfirash oyo omwana gwe bazadde mukyala wo wa halaali abawuwo gwe nanyini mukazi era bwe tutuuka okugaba emaali y'obusika mwana tomanyi tetukola tuga nti mumugyeyi wa naiba afuna omugabo gwe nga gwofudde mumugyeyi wa naiba afuna omugabo gwe amaladdeyo naye mata di ng'olese owanise mu kiraamo kyo nti mukyala wange yazaala omwana ebbali kati fe abasharia tuga nti yazaala omwana ebbali nti yamuzaalirawo nti omwana oyo mumuleeta afune omugabo gwe kuba eri ebbali yamuzaala mwana wa haramu talinayo mugabo kati esharia yo ebeera ku saidi ya mwana tuli fenna ako mukawulidde ako kayinza obbajonyesa mukategeera naye nga ke katuufu ono gwogamba nti mwana wo wakivubuka era kiki buli kimu kyonna esharia yamugamba nti tayina mugabo gwa busika kubanga mwana wa haramu naye ate oli gwogubaganya nti omwana mutwale wa kitaawe lumu Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuma abasajja fi saraya ekyafaayo mu operation bagende bakole eddaawa naye bwe bakomawo bamalayo ebbanga lya mwaka omu ku baswahaba agenda okutuuka ewakaawe nga mukyalayo gw'ataaleka na lubuto alina omwana namuga nti ate ono omwana bwemugjawa saakuleka na lubuto namuga nti gundi yajja nankozeseza wano nanfunyisa olubuto ye mwana ono namuga nti oyo mwana wa gundi mumutwalire namuga tumale kuganda kubuuza nabbi lwatuukayo nabbi bimunyonyola n'abaga nti waladu zina li sahibi alfirash ono omwana gwe benze ku mukyalawo abeera mwanawo sahaba naga situla omwana waffe tugende kakati ate wano mmwe ogaba omukazi omwana ojja omuwe kitaawe kyagala baana wano batali bakika kino wo era bwoba ogobaganya ono gwe wayenda omukazi wa haramu naye oyo abawuwo naam kati akanyomero akasembayo temuvuvuma ebyo mubitegeere bwe bityo bibiri era abaana abo mubawe ebitiibwa naiba bwakuyamba n'azaala mu mukyala wa halaali bwe biyita omwana wo abakyala nti oba olaba mbagambye tafsiri ya aya eri abakyala Allah yali ategeeza be bamalaaya malaaya taba na musajja ogwo kati omukyala bw'omuwasanga malaaya kyova olaba nti abawoowa abakyala be benzeeko mulamanzaala
ajje wa imaamu namuga nti njagala tuwowa ne mukyala wange. Ate how can you talk like that? Ti mukyalawo ate bakuwowe naye. Jangu ogambe imaamu ti njagala tuwowa ne malaaya wange. Imaamu ajja kukulamika bulungi akuge nti malaaya tebamuwoowa. Owone. Kati awo kyemulina okukola kwawukana kuba tawuba mu bwenzi ziri 3. Ziri mmeka? Tawuba esooka yey'omwenzi atali mufumbo mukuba emiggo gye tulabye, eyo esooka. Ey'okubiri yey'omwenzi omufumbo omukuba amayinja afe. Ey'okusatu kuba kwawukana ne gwoyenzeeko bw'otamuwasa. Ng'ate tuzadde abaana ani abagamba mu bazaali. Ey'okusatu okuyamba kwawukana n'oyo gwoyenzeeko butamuwasa. Era ng'oddayo muga nti maama Sumayo obanyi nti tuli mu katyabaga. Katya oyagala ejjana? Njagala nange njagala, naye kati ekiriwo kati kwawukana. Sooka olaba olutalo. Kakati abaana tujja balabirira. Omulekera ani omwenzi? Lumu Nabbi sallallahu alaihi wasallam eno sababu nuzul yali asomesa abakazi n'abasajja. Fajaat mukyala kyeyavajja n'ayingira buteesagga, n'ajja Nabbi we yali n'amuga nti ya Rasulallah njagala ompase. Njagala ompase. Nabbi n'amutunuulira n'atamuddamu kigambo kyonna. Mu bakyala abaali eri nemulyamuga nti owaaye oyo ng'akugambye n'otamuddamu. Bawolereza mukyala munnaabwe. Nabbi n'atunuulira yakyogera nati Ummu Salama yali mukyala wa Nabbi, naye n'addamu n'amuga nti maalak, obadde ki oyo okugamba nti ayagala omuwase nga tomuddamu? Otyanze kuba yali mukyala wa Nabbi. Nabbi n'asirika. Kati tewavaawo omusajja enwaŋŋuli n'awanika omukono n'agamba nti oba tomwagala nze mumpe. Nabbi n'atunuulira omusajja oyo n'amugaa nti hal laka min shay, olinayo akantu konna koyinza omuwanga amahare? N'amugaa sirina. Naye omukazi mwagala. Lwaki Nabbi yabuuza omusajja oyo? Awo wali amakulu nti omusajja bwe yawasa, bwe yasaba Nabbi omukyalo oyo amuwase, ayo nekka Nabbi yatunuulira omusajja nga yayendako ate n'omukazi yayendako. Nabbi kyekyali kimuganya omwoza, naye ng'etteeka eriteekawo obwenzi terinajja. Nabbi n'agamba nti bano nga bwe beeyendako, ayege nti azzaani la yankihu illa zzaaniya. Kati ono mwenzi munne naye nga baabimala nabaga mwewase. Namuga olina kyenkuwanga amahare, kyomuwanga amahare. Era awo abamu baga nti obujulizi obugamba omukazi asaba amahare si butuufu. Olwekyo Nabbi kye yabuuza omusajja ono ti hal laka min shay, olinayo ekintu kyomuwanga amahare? Yandibadde abuuza mukyala nti amahare oyagala ki? Naye yabuuza musajja nti olina kyoyinza omuwanga amahare? Namuga sirina. Namuga tolinaayo ku minyago gye twajja mu lutalo lw'Egindi bye wagabana okireeteyo oba ekigoye okimuwe ng'amahare? Namuga byonna byayulika. Kati yava mubuuza hal laka juz'un min al-Qur'an, olinayo ekitundu kyonna ky'omanyi mu Qur'ani okimusomese ng'amahare? Namuga nsindisa asutamye manyi ssuula guuni ne guuni ne guuni. Namuga kale genda ozimusomese ng'amahare. Nika neggwa. Nika nekola ki? Lwaki nika yabeerawo? Nti olw'okuba omukyala yali yayendako n'ono omusajja nga yayendako, wadde baali baabimala. Kati abamu baga nti aya eyo nekka nti azzaaniyatu la yankihu illa zzaaniya, azzaani la yankihu illa zzaaniya aw mushirikan. Kati n'abeera nti baafumbirigana olw'okuba baali beeyinzeeko bonna. Ati omukyalo ono gw'oyawukana naye noga nti omulekera ani? Wamusanga nani? Nawe tolina gwe wamusanga naye. Kati muleke nga bwe wamusanga. Ajja kufunayo omusajja kuba mujja kuba mukoze tawuba, naye yaleka obwenzi
amufumbirwe olwokuba naye yayendako naye obwenzi nga babumala nga oli tamumanyi. Ekirala nti abantu baali omukazi n'omusajja abe bakubye emiggo gy'obwenzi mwabawulidde abo bwe bamala obbakuba omukazi takkirizibwa kufumbirwa musajja oyo n'omusajja takkirizibwa kuwasa mukazi oyo gwe bakubye naye emiggo. Era eshariya egamba babaawule ono agenda afuneeyo omukazi mulala n'ono agenda afuneeyo omusajja mulala. Bwe babanga bano babakubye emiggo tebakkirizibwa kufumbiriganwa. Kati bano bwe bawoowa nga tebabakubye emiggo bakkirizibwa wa okufumbiriganwa? Tewali. Kati bw'onaasanga omuwalimu yenna n'akugamba nti akikkirizibwa leero akuwa obujulizi obumenyawo Qur'an. Abantu nga babikola abasinga obungi bwe bawasa ani aga nti Allah alamulira ku bungi bw'abantu n'apuruvinga ezambi olw'okuba babikola. Allah yagamba mu hadithi al-Qudus nti ya ibna adam ya ibadi law anna awwalakum wa akhirukum, mwe baddu bange singa mukuŋŋaana abasookawo n'abankomerero mwenna ne mubeera ala afjari rajulu minkum nga munjeemera mu bujeemu obw'omusajja asinga obujeemu mu nsi mwenna nti muntiisetiise tugana okusaala ne mubikola nti ekyo ma naqasa dhalika min mulki, tekirina kyekikendeeza ku bufuzi bwange nsigala nze Allah. Kati bw'oyinza okubanga ezambi olikola lw'abantu bangi kuba nabo balikola nga ntiisha bonna abantu bwe batyo bebawasa mwalimu gundi yagamba mwalimu Qur'ani agambye bwatyo, ate obuwalimu bwonna buva mu Qur'ani. Naye Qur'ani obuzibu erina buli omu agitegeera bubwe. Era ojja kusanga olinga ebyo bifu ffe Sseekagundi yatuwa owaffe. Ani yaga nti obusiraamu bwa Seeka? Obusiraamu bwa Qur'ani. Kati Qur'ani bw'eba ekugambye ekintu kiwa ekitiibwa. Ife ababakaddiyiza tubakole tutya? Mwawukane. Nayo tawuba. Mwawukane nabo mukole tawuba etiisa ensi. Omanye okugamba omukazi nti olwoba twagala ejjana nti ebintu biveemu naye nakkiriza. Omanye ekitiibwa ky'oba olina mu maaso ga Allah. Wallahi kiba kinene mu mwembi kye mufunye ga nti tugende twerekereze ate mwembi mujja kusinkana mu jjana. Olwekyo kye muba mukoze. Naye kyekisi eyo ettawuba mu bwenzi esinga obugumu esinga obugumu kuba buli omu aba anyumiddwa munne. Ate buli lwokola ekintu nekikunyumira n'okireka lilla, olwo ate ofuna empeera za ddaala lya kika kya waggulu. Kyova olaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe bamubuuza nti abakyala b'omujjana bahurul ain abo balina amabeere galinga ensozi, ensozi mulimanyi? Abo n'abaana ab'oku nsi amabeere gagwa ne gabeera nga sokisi baliwo abasinga? Bali urban atraban li ashabil yamin. Urban baina real love ab'omujjana, atraban amabeere gaabwe tegagwa. Allah yagogerako mu Qur'an agabano gagwa. Abo balina mwe muli lyagudde dda ate nga bamwasalwa kwa situfu. Naye abo n'ab'omujjana bali amabeere galinga amatutu. Amatutu mugamanyi? Galinga amatutu. Naye bano n'ab'omujjana baliwo abalina value aga nti bano bagenda kubeera ne value ya kika kya waggulu kubanga ejjana bagikoleredde. Bagenda baripeyalinga okubakola ripeya. Omulabe nga siyo n'amasumaya gwe walina wano ku nsi nga kikazi kya bbeeyi n'obulungi nga bweyongeddeko emirundi n'emirundi. Kati bw'okyerekereza wanoga nti obadde onnyumira naye mamba tejjana ojja kisanga mu jjana. Ebyo mbiwulidde. Ekisembayo ketulabe ku kanyomero k'obusika. Obusika kyeki?
obusika kitegeeza okugabana ku maali ebadde eyoyo afudde. Obusika buyimirirawo ku nsonga 3 awo bubaawo. Nsonga esatu esooka tubiyita mu lukwakwayo, mulimu ensonga nga 12. Nsonga 3 esooka kubeerawo afudde, kubeerawo akoze eki, eyo mpagi ya busika. Eyokubiri kubeerawo musika. Empagi eyokusatu kubaawo birekeddwa ebyobugagga. Ezo ze mpagi eziyimirizaawo busika. Bwe kuvaako emu tewaba busika. Bwe watabaawo afudde osobola okujja n'ogamba taatawo nzize kusikira, kisoboka. Era akubuuza onsikira nafudde. Bwe watabaawo byalese bisikirwa osobola okujja n'ogamba nzize kusika, ogenda kusikira ki? Bwe wabaawo ebirekeddwa ono afudde nga tewali basika, obusika bubeerawo. Kati obusika buyimirira ku bintu 3. Paati eyokubiri ddi emaali y'omuntu ng'afudde gyalese lwegabibwa. Obukwakulizo buli bubiri obukulu. Akasooka tahaqququ mautul murith, kasatu kakasa nti asikirwa afudde ne bw'aba tannaziikibwa. Eshariya bwegamba ne bw'aba tannaziikibwa emaali egabwe. Omuntu ayinza okuba nga afudde naye ng'ebyokuziika bwe biri mu maaso gye yabiteeka bano basseya ennaku 8 nga ndi awo, okola ki ku nsi eyafudde? Kati eshariya ega nti mugabe emaali, ono azanyira mu bugagga bw'abalala. Okufa kw'omuntu kuleetera abalala okugaggawala kuba baba tebalina bino. Kati ate olwisa obugagga bw'abano mbw'okyali ku nsi okolako ki nga bafudde? Kati eshariya ega nti tahaqququ mautul murith, kasita mukakasa nti asikirwa afudde mugabe emaali y'obusika. Akakwakulizaako okubiri tugigabira ni tahaqququ hayatul warith, ne tukakasa nti omusika mulamu ne bw'aba taliiwo. Omugabo gwanaagusangawo naye tugabe. Ataliiwo yaliwa? Yali mu lubuto. Oli afudde omwana amulese mu lubuto. Aba eshariya ega nti amale kuzaalibwa bagabe emaali? Kasita tukakasa nti mulamu, ng'emaali tugigaba. Ng'emaali yeeno gyagabanye etandika okumulabirira mu lubuto mwali. Kikola otya? Ono alina olubuto olaba bwafuna emigabo 2, ogugwe n'ogw'olubuto gwalina. Kati bw'abanga keesi emukutteko ng'eri mu lubuto luli, bakwate ku mugabo gw'olubuto luno agende mu sikaani ng'olubuto lwe lwesasulira paka lwe lunaava munda. Tahaqququ hayatul warith, kasita tukakasa nti omusika mulamu. Naye tetugaa nti omusika amere kubaawo. Era bivuga nti twandigabye ebintu naye gundi taliiwo. Tubuuza mulamu ti shariya ega mugabe anaabisanga. Ekyo kitegeeza ki nti okuuma emaali y'obusika ng'oli awo gikuuma kya bulabe nnyo, kuba eyinza okukukosa oba ggwe ogikosa. Tosobola gikuuma. Era kitegeeza nti abafu ab'olugezigezi awo we bakaggweramu. Emaali eyo tegabibwanga emizigo egyo ng'abaana abakyasoma tebannaba kumala. Olaba gwa biraama ebyo buli az'amaanyi. Abaana abakyasoma balina omugabo ku maali eyo gy'ogaana. N'abaana abaamala okusoma bagulinako, ne bakyala bo balina omugabo okwo kweyo emaali gy'ogaana. Kati oli az'amaanyizza abantu bonna olw'abaana abasatu abakyasoma. Bali baga nti babagabire emigabo gyabwe gibasomese. Emizigo 3 gya Saalimu abadde akyasoma, emizigo 1.5 gwa Zainabu abadde akyasoma. Khalas. Kati emaali egabwa ddi? Kasita tukakasa nti omusika mulamu ne bw'aba taliiwo. Paati ey'okubiri okumanya ensonga lwaki asika. Ensonga zifuula omuntu okubeera omusika, asbabul irith, okukugamba nti gwe oli musika oteekwa kuba nga oliko ebintu bino 2 oba 3. Ekisooka annikahu shari'i, singa
oli mu bufumbo obwa sharia. Ekyo abafumbo ababiri, si nti buli mufumbo ali mu bwa sharia. Waliwo alina omukazi we nga yamugye mu katale ali wuwe, abavubuka ne baga gundi yafunye omukazi waayi anti awe tukolera kibadde kiweereza mmere kati naye anti amuyita mukazi we ngambye atodde omukazi kati wano kanyomera kaga nti ekikufuula omusika olina kubeera nga obufumbo bwolimu n'omusajja oba n'omukazi bwa sharia. Kati bwe buba si bwa sharia, omukumu bwafa teryagabana ku maali ya munne, kubanga obufumbo bwe mulimu si bwaki si bwa halaali. Kati ekyokubiri, annasab, oluganda lukufuula omusika, relationship. Gwosikira omuyita otya, omuyinako kakwate ki? Kati buno obufumbo bw'obufumbo si bwa luganda, kuba mukyala wo tolina bw'omuyita, si mwannyoko, si ssengawo, si maama wo, naye talina bwakuyita. Obwo ddiiru ebubeezaawo ya bufumbo. Era omukyala bwe mwawukana n'omusajja ng'oleseyo abaana wabazaala, omusajja n'afa, tojja nga owuba jiribaabu nti nze kusika, obufumbo ddiiru yaggwawo, kubanga ekyakibagatta bufumbo. N'omusajja towulira nga omukyala mwayawukana yakulekera n'abaana n'agenda eri nelikola negaggawala nerifa n'ogenda nga owuba ekkanzu, oyo yali mukyala wange nonye mugabo. Ddiiru y'obufumbo ye yali ebakwatako mubere omu ng'asikira munne yaggwawo. Kati eyo kyakoma. Kati obufumbo si luganda, bya bufumbo. Naye bino olina okusikira omuntu ng'omulinako oluganda. Era mubatusikira nga balinako Buganda mulimu taatawo, jjajjaawo azaala kitaawo, mutabani wo, mutabani wa mutabani wo, muganda wo nga mugatta taata ne maama, muganda wo mugatta taata yekka, abaana ba muganda wo ababaganda baabo bombi, taata wo muto nga bagatta taata ne maama ne taata wo. Mumutegedde oyo? Nga mukkiriza mpola mumuwulidde? Taata wo muto nga bagatta taata ne maama ne taata wo, oba muyita ammu shaqiq. N'abaana ba taata wo muto oyo bakusikira, ne taata wo muto nga bagatta taata yekka ne taata wo n'abaana be. Abo basajja bonna basika, ne ssemwandu neyateebwa mu buddu. Kati ate abakyala mulimu al ummu, maama, olwo luganda lwe tugamba mummu, maama, al bintu, muwalawo, bintu libini, muwala wa mutabani wo. Kati bano ojja kuwulira nga temuli muwala wa muwalawo. Bintu libini, muwala wa mutabani wo. Ukhtu shaqiqa, mwanyoko nga mugatta taata ne maama. Ukhtu li abi, mwanyoko mugatta taata. Ukhtu li ummi, mwanyoko mugatta maama. That is the relationship, olwe luganda. Era bakubuuza lwaki omusikidde oyo, anti mwannyinaze tugatta maama. Era abo balina emigabo gy'obwetteeka mu Quran egya sharia gye bagabana mu busika. Wemuli? Kati abo bwe baga nti omusikira nga omulinako akakwate tolabanga, baga nti ate oyo ani asikidde, nogundi yafudde talese mwana, ate nga baani be bawadde ebyobusika. Ube endowooza yaffe egamba nti oli bwafa abaana be bamusikira, si kyekyo. Kati waliwo Allah gwe yayogerako mu Quran naga nti wa in kana rajulu yurathu kalala aw imra, omusajja bw'aba asikirwanga kalaala, kalaala yo yatalese mwana, awo imraa, oba omukyala nga kalaala tu naye talese mwana, naga nti abamusikira be baani? Al akhwat, ab'eŋŋanda. Era mu aya esembayo mu suratu Nisa Allah yaga yastaftutunaka fil kalala, baagala obawe fatwa ku kalaala. Ini mur'un halakan, ye muntu afa, laisa lahu waladu, nga talina mwana, walahu ukhtun, nga alina mwannyina we bagatta taata ne maama, falaha nisfu, mwannyina oyo afuna kimu kyakubiri.
ekitegeeza gwe ofudde nga toyina mwana naye ng'oleseewo bwannyoko bwe mugatta taata ne maama, mwannyoko ku byoleseewo atwalako haafu. Kati ate ye bw'aba yafudde Allah yaga nti wahuwa yarithuha, ate gwe byonna byaleseewo bitwala in lam yakun laha walad, singa taba na mwana. Gwe mwannyoko bw'afa nga mugatta taata ne maama oba mugatta taata nga talese mwana nga gwoliwo, byaleseewo byonna gwe omusajja otwala okukumba bukukumbi n'otwala, shariya yabikuwa. Ate ye bw'afa, gwe bw'ofa nga yaliwo mwannyoko oyo, byaleseewo eshariya yamuwaako haafu. Kati tobuuza nti haafu eragawa. Bali bonna be tuzze twogera, haafu eyinza okuyingira mu abo. Kati kitegeeza nti abo be kalaala Allah yamugabira engabanya. Kalaala mukitegedde? Kalaala kye ki? Abali wano, kalaala kye ki? waveemu omu yeeveemu akyogere kuba kalaala kye ki? Gamba nti ye muntu afa nga tazadde mwana oba yoyo afa nga talese mwana bamuyita kalaala. Ayinza okuba mukazi oba musajja. Kalaala asikirwa emmaali gyalese ku miteeko nga 3 oba 4. Ogusooka bakadde be, fain lam yakun lahu waladun, singa abatalina mwana, wawarithahu abawaahu, bakadde be bamusikira, fali ummihi thuluthu, maama n'atwala kimu kyakusatu, ebisigadde taata n'abitwala. Oyo kalaala. Kalaala owokubiri yalese ab'eŋŋanda, mutaata ne maama. Bagabana batya? Ab'eŋŋanda mutaata ne maama bwe baba bakyala bokka bagabana 2 byakusatu, bwaba mukyalo omu agabana kimu kyakubiri. Mubiwulira ebibala ebyo? Ate munadde mubalabanga abali shaapu, tewali alina kitabo, mwenna mundaba bulabi, ate ngenda bibabuuza. N'atwala kimu kyakubiri. Ate bakadde bano ab'eŋŋanda mutaata ne maama bafuna ekimu we baba nga mulimu abasajja n'abakazi. Wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaa falidhakari mithlu hadhi unthayaini, bagabana lidhakari, bagabana emitemwa ng'omulenzi atwala emitemwa gy'abawala 2. Egyo tebagiyita migabo, bagiyita mitemwa gy'abawala 2. Kati eyo paati tubadde asika ateekwa kubanga akulinako oluganda lwosikira ng'omulinako oluganda lwetumenye mu bufunze. Omuntu bw'amala okubeera n'oluganda olumuyingiza mu busika, abaffe waliwo ekimulobera okusika. Ebimulobera okusika biri 3. Ekisooka alqatilu, ebigaano abadde owokusika obutasika mu maali yoyo gwabadde alina okusikira nga byo bimugaana. Alqatilu, okutta kiri haramu, naye singa otta gwolina okusikira eshariya tekuwa wadde giri tenkadde mu byalese. Kasoba nga omukazi osse bbaawo, omusajja osse mukyalawo, omwana osse kitaawo, ebyo bwe biti ebyo. Kati mu shariya toyina kyogabana. Era bafaraidi baga nti man istaajala shay'un qabla awanihi uqiba bihirmani, oyo takkirizibwa kusika, ekyo kimuziyiza okusika. Ekyokubiri ikhtilaafu ddiini, singa eddiini eyawukana, gwosikira ali mu ddiini ndala naawe amusikira oli mu ddiini ndala, tewaba busika. Ekyo kikugaana okusika, because nti that is hirmanan, kiri mu bintu ebiri haramu. Omukyala gwe wawasa si musiraamu, iliman ng'okimanyi, era n'otamussa mu kiraamo, emiggo gijja kusangayo mu kabuli. Museemu nti mukyala gwe nnina yagaana okusiramuka, bamuggyeko omugabo gw'obusika, kuba bw'otabiseemu gwe emiggo girinde mu kabuli.
kati atali musiraamu nabbi yaga nti la yarithu lmusilimu kafir wala kafir limusilimu, atali musiraamu tasikira musiraamu n'omusiraamu tasikira atali musiraamu. Ebyo bigaana omuntu okusika oba okugabana emaali y'obusika. Ekyokusatu arriqu obuddu, singa kati obuddu tebukyaliwo, singa obeera mu buddu bwosikira n'afa ng'omuddu tebagenda kuwa mugabo wadde oli mulamu. Lwaki? Oli muddu. Nabbi yaga nti buli kya muddu kiba kya mukama we, era mukama we kawulira nti bakugabidde omugabo najja n'agusaba eshali yeegumuwa n'agutwala, kuba agenda n'agula omuddu n'ebyobugagga bye. Kati eshali yaga nti omuddu tagabana mugabo gwa busika. That is mawani al-irth. Ebyo byebimu ku biziyiza omuntu okubeera omusika. Waladu zina, omwana ow'obwenzi. Naye ka tumwogereko. Abamanyi bayogera ekigambo ekyo mu bintu bina oba bisatu. Kati ekimu abamu bagamba nti omwana ow'obwenzi tagabana ku maali ya musajja singa omusajja amwegaana, si we ne bwafa era tagenda kugabana. Omwana ow'obwenzi tagabana ku maali ya musajja singa omukazi yamumumma, wawulira nga afudde n'amuleeta nono yali mwana we ate wamugaanira twala eri tajja kufuna. Omwana ow'obwenzi n'abeera nga tagabana ku maali ya musajja. Ebyo bigambo byabamanyi. Singa omukazi singa wamumumma omweganye, singa wabaawo amukayanira ng'omaze okufa. Maze okufa ebyo nabirabako ebutambala. Tugenda okugaba ebintu, musajja n'awanika omukulu bw'ati uga nti haji ogamba ki? Seeka nga temunagaba wano waliwo omwana atali waawo, konzi waani? Wange. Abasajja bakalu bakaga musajja munne nemubuuza aliwa? Oyo mwana si wa wano. Nemuga nti wasooka kuwasa mukazi ono n'amuzaala, nze ngambye si wa wano. Nemuga nti kamala okufuna omugabo gwe omutwale. Kamala okufuna omugabo gwe omutwale. Ate anafuna ebiri nti anti ewuwo omwana wa haramu tayinza kugabanayo mugabo. Kati ono omukazi gwe wamuzaalamu halaali, era nabbi yaga nti wa musajja ono mu migabo, naye ojja mutwala ewuwo. Oyo mwana singa waba wamukayanira, ate eshali ega tumu wamukayanidde, naye singa mukkiriza afuna omugabo, ali omukkiriza ebisigadde anta wa rabbuka, gwe ne Allah wo tukasita omuteeka mu lisiti, omwana gundi wange, bano be baana bange, n'omussaako mu mannya ga layini y'abaana bo, afuna omugabo gw'obusika. Where muli students, are we together? Yes. Kanjja kwogera mu luzungu kuba bali bategeera. So abo mu byobusika be bantu abatagabana betulabye n'abagabana betulabye. Kati ekisembayo kyekisembayo ekisembayo mu topiki eno kyenjagala okubagamba nga kikulu, alwasiya, ebiraamo. Omuntu alina emikisa 99 egy'okwokebwa omuliro singa afudde tayikoze kiraamu. Emikisa 99, n'abaawo n'omukisa gumu oguyinza omutaasa singa aguleseewo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yaga nti inna rajulan la ya'malu wal mar'atu bi ta'ati llahi 60 sana. Omusajja oba omukazi basobola okukola emirimu emirungi okumala emyaka 60 egibayingiza ejjana. Thumma fayuhdhiruhum al-maut, naye oluvannyuma okufa ne kuba kutuukako, fayudarrani fil wasiya, nga baakola ensobi mu biraamo, fatajibu lahum an-nar, Allah n'abookya omuliro. Nga baakola ki?
awo wenyini oba yakola ensobi mu kiraamo asobola okwokebwa omuliro naye atalaamye kati ajo oliye muganda koneko avunule hadithi eno baga nti bw'olaba embwa egoba ow'ekiwempe kati kuba n'ababiri atalaama ensobi n'atalaama ani wa kiwempe ani wa ddiba atalaama wa ddiba kati ono ow'ensobi ye w'ekiwempe naye ate embwa naye emugobye kati bw'aba yalaama ensobi omuliro gujja mmwokya atalaama totawaana nti ate nze naabeera ntya kati nabbi sallam yaga nti ma haqqu mri muslimu omusiraamu tabeera mutuufu wa busiraamu yabiitu lailataini neyeebaka ebiro bibiri nga talina kiraamu illa wa wasiyatuhu maktubatu inda ra'sihi ekiraamu kikirina okubeera emitwetwe we ebiro mmeka kakati Allah yasosowaza ekiraamu ng'akiteekamu paati zino bbiri suratu Baqara aya 18 Allah yagamba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الله يتعني كان يتغامب kutiba tukimanyidde mu siyaamu si bwe guli naye mu suratu Baqara kirimu mu aya 4 nga byonna teeka kutiba alaikum balaliseeko idha hadara ahadukum almaut omu mumwe okufa kugenda omutuukako intaraka khairan lwasiya lilwalidaini walaqrabin aya yerimu ebitundu nga bibiri ng'aleseewo ebiraamo byalaamidde baganda be ab'eŋŋanda ze ne bakadde be nga bibalaamidde bitegeeza ki ebiraamu bwe mbanga nfudde kati kirino kiri amu kibuna buli omu yenna alina omukazi n'atalina alina omusajja n'atalina bwe mbanga nfudde bino wammanga babikolanga ekisooka bannaazanga gundi ne gundi bebannaazanga banzikanga gundi yakulembera ejjene zange ebyo byakulamu abalina irizi bonna tebasembera mu kunsaalira olw'obulama ogenda okulanga balina izizi era yenna alikikola nasembera ti obusungu bwa Allah bumukkeko abantu batya obusungu ogenda okulanga bavaamu nogamba ono ngaawoje yalama emaali egabwanga mu mateeka ga busiraamu nga bwe yagabibwa obusiraamu mbuwaddeko kitundu bwe kiti kubanga ekyo ekitundu kyowaayo era sahaba yawulira aya eyo yajja naga ya Rasulullah nze obusiraamu buwaddeko bibiri byakusatu nabbi namugamba nti nga obuwadde kinene nabaga nti muwaddeko kimu kyakubiri naga kinene nabaga fa thuluth kale kambweko kimu kyakusatu nabaga nti wa thuluthu kabiru nekimu ekyokusatu kinene naye kibuwe kyava muga nti ya Saad antada warathataka agniya owange Saadi okulekera abasikaabo ebyobugagga kirungi gye bali naye si kirungi gy'oli ggwe abafudde kubanga kigenda bawonya okugenda nga basabiriza abantu kati ekimu ekyokusatu Allah nabbi wekikkiriza ne Allah nakikoonamu nabbi n'agamba abasahaba nabaga nti inna Allaha tasaddaqa alaikum bithuluthi amwalikum Allah asaddakidde mu kimu kyakusatu mu maali yammwe inda wafatikum nga mufudde mu kigabye ziyadatu fi amalikum kyongere ku mirimu gyammwe kitegeeza nti afudde takigabye abasika bagabana ku maali yaabwe eno talina mpeera zaafuna iyi ng'ate nze mbadde emikola n'abaana nze mbazaala anti si gwe obibawa Allah yabigabadde era nabiraga inna Allaha qad a'ata kullu dhi haqqi haqqa Allah yawadda buli nannyini mugabo gw'obusika omugabo gwe fala wasiyatu liwarithi temulamiranga basika bammwe temulamiranga baki noga nti bwe mba nfudde gana amaka ga mukyala wange n'abaana bange
oba okoze kibi ki. Kubanga mukyalawo n'abaana bo byebasikaawo ate boogabidde, era ne mulemera n'ebyobugagga nga muli mu kabbuli. Mukyala wange tebamugobanga wuwano mu maka gano, ate omwana agabana tatundanga. Ne tubuuza ono omufaayi n'omukyala atage mukyala we omufaayi n'olugezigezi, mukyala wange tebamugoba muno, tubonyebonye naye. Omukyala temukimanyi, kano k'abakyala, wemuli abakyala wemuli, kano kammwe. Omukyala esyaliya gwe yasinga okusoosowaza, ekyebbeeyi kye yamuwa kulabirirwa. Alabirirwa bazadde be, bwe bamuta ne bamuwa omusajja n'amulabirira, n'azaala abaana, omusajja n'alabirira omukyala n'abaana nga yamuwa n'amahari. Kati omusajja abadde amulabirira bw'afa, esyaliya ekola etya? Emuwa transport emuzza ewaabwe. Emwaki kati bwate mu kibalo bino bibazze babalabirira, kitaabwe yamulabirira, nawe omusajja amulabiridde, aga nti syaliya yatuseera, yasinga kuwaggwe. Okumanya esyaliya ew'omukyala, wulira bino, Allah yateekawo at-talaq wal khulu', okuta omukyala n'omukyala okweyambulula omusajja. Naye owulira esyaliya eri ku saidi yaani? Omukyala bw'omuta alina kutuula iddatu 3 ashhuri, emyezi 3 nga wamuta takyali mukyalawo, ng'ate omulabirira. Plus tibwe giggwako egy'esatu omusibirire, omuzze gye wamugja mu buntu omusibirire omuzzeeyo. Naye omukyala bwakukyawa, esyaliya egamba nti bukya enkya nga yakukyaye, naga nti nze nkukyaye ŋŋenda, talina idda gyatuula. Esyaliya eri ku saidi yange, lwakukyaye lwasiba emigugu gye, mama gundi wandimbulidde saagala. Esyaliya temuli kunoba, era buli anoba yenna amalanga kuddiza mahale. Esyaliya terimu byakunoba. Kuta kweyambulula musajja, omusajja kuta mukazi, era bwe bunyomero obuli mu syaliya. Mubitegedde ebyo? Kati esyaliya eri ku saidi ya mukyala, era teri syaliya weevunaanira mukyala ng'akubye omusajja oluyi, naye ate gwe omusajja kuba omukyala oluyi, syaliya ekuvunaana. Anti bo banafu, tasobola kukuba luyi, naye inkesi bw'aba alukukubye syaliya temuvunaana. Naye ate gwe bw'omukuba oluyi, syaliya ekola. Era nabbi yaga nti wa idha darabtum, bwe mubanga mubakuba fajtanibu wajhu, mwewale face, temuzibakubako. Kati esyaliya ebawa obulabirizi bwa kika kya waggulu. Ku nkomerero eba temuwa mugabo gwa busika. Kyova olaba Allah aga nti walahunna rubu'u, abakyala bana bafuna kwota booleseewo ng'owasizza. In lam yakun lakum waladu, singa ofudde toleseewo mwana, bafuna kwota. Olese miliyoni 4, batwalako emu ne bagigabana bana. Fa in kana lakum waladu, ate bw'oba oleseewo omwana, falahunna thumunu, bonna abo abaana bafuna 1/8 ku miliyoni 4 ne batwalako 5 ne bagabana abo. Ezo tani babawaza ati transport amuzze gye wamujja, ate kati gwolese omulemedde, kyala wange tebamugoba wano. Kati ekyo ekiraamo baga nti Allah yaga nti faman khafa min muusi janafan, ekyo ekiraamo kikosa gwe omuntu yenna atya ono yalaamye ensobi okukosebwa, fa aslaha bainahum, n'alongoosa wakati w'abano abasika n'ono eyalaama, fala ithma alaihi, taba na musango. Kati buli lwalaama ensobi nga tukugolola tetuba na musango, naye bw'olaama ebituufu ng'otojjeemu kawaayiro kano, neerabidde obaleetera ku biraamu.
akawaayiro akaga nti tewabanga wa famire yezizika mu maali y'abasika bange, kubanga oli ayinza okusituka nga obulami nti emaali egabwangawo. Tekisoboka. Ono ffe mukulu we, ffe tujja okusalawo tuyite abaana ti emaali y'obusika tebagiteeseza. Allah yamala dde ogiteesa era n'agirambika bulungi. Kyembage nti oli bw'aba yakafa beppa ne bw'aba tannaziikibwa, eshariya egamba gaba maali. Kati mmwe ate ne musalawo nti mugiteeseze. Bw'afudde toteesa, bino byolese bigasa balamu, era toga nti ebintu byange tibiba bibyo byaba n'abalamu. Omuntu ayinza okuba nga bano abalamu ekibaganya okugaggawala gwe butafa. Gwe butakola ki? Olina ettaka ddene liri omwo, ebizimbe biri awo byonna bibaga hamu bibyo, tofa. Abantu bali akakanja baliisa akakanja, kati ate ofudde era nabyo biremedde. Tekisoboka. Olwo luba lugezigezi lwa mufu alemera ebyobugagga ate nga abalina obikozesa balamu. Kati abajega abasika bw'osanga nga bali awo bakuuma, taata yagaana obigabana, yaleka akoze ekiraamo mu kalaamu mmyufu naga nti tugabananga ebintu bino tubikozeseza wamu. That is not possible. Ekyo tekisoboka okubikozeseza awamu, tekisoboka. Kyova olabaga nti nga tumaliriza nti omuntu bw'abanga afudde emaali egabibwe bagikwasa agikuuma, kuba n'abaana abakyali abato baga guno mugabo gwa gundi naguno gwa gundi nagwa gundi, agikuume ng'ate bw'agikulaakulanya, agikuume nga bw'agikulaakulanya abaana bano bagisangewo. Era agaga nti wala taakuluha israfan wa bidara an yakibaru. Maliriza nti anekulesebwa temugiryanga kugidiibuuda n'ogijabaata okutuusa abaana bwe bakula. Bwe baba bakuze fadfau ilaihim amwalahum, abaana mubakwase emaali yaabwe, washahidu mubawe na accountability. Nti kakati bwe wagabana TV nendabanga bonakula TV eno ojja kuba yafa, nenjitunda $50 nengula embuzi nezizaala. Kakati oze kusomera natundako embuzi bwezi nekutwala musomero ebitumu accountability. Kakati nengula yente, kati nentunda ente, nengula poloti ezo nyumba zizo MTV anti omubali omu accountability gwe kenyini. Era Allah yagamba nti oyo akwasibwe maali eyo bw'aba mugagga taliyako n'akamu. Faman kana ghaniyan falyastafif waman kana faqira, bw'aba mwavu falyakul bilma'ruf, alyeko ekisaanidde talya nafadda. Naye n'obwavu mukulu wange yafudde. Kati bassebo kitegeeza nti emaali egabibwa wabula tekuumibwawo. Ebulabo obuli mu kukuuma emaali obuliwa kwe kuba nti ono omwana mukulu talina kyafuna, sente ziva mu nyumba ziweerera bali. Kati omukulu ono afunirawa ate nga naye ayinako omugabo gwe. So bwe bagabana bonna emigabo gyabwe, ono omukulu ayinza okugamba nti nze kenyambe ejange emizigo gigira giyamba ku gundi ne gundi abakyasoma, naye nga gijje bwe banaamala okukola naye n'abawa saddaaka. Naye gwe bw'onaakikola noga nti abaana bamale kukula, bano bamale okusoma bigabanwe, ogenda kuyimirira mu kkooti etali zino ez'aba Pawulo eya Allah tabaraka wa taala, owe statement eyakugambisa olugezigezi oluganyisa emaali y'obusika okugabwa ng'olwokuba gwe okulira ennyumba eyo. Nabbi yaga nti man qataa mirathan, ekibonerezo ekisembayo, yenna yeeyimirira mu by'obusika biziiza bigabibwe tebigabibwa, qataa Allahu mirathahu min aljanna, Allah agenda muziiza ku by'obusika by'omu jjana. Abaayi mumanyi nti mu jjana waliyo ebyobusika? Golooza ejjana ya Yoweri n'afiira wano, abagenda giyingira kati bajjaga nti hagigundi osikidde ejjana ya Yoweri, ndowooza okiraba. Kati gabere Yoweri mwogedde kuba mumumanyi, kati nakino ti Khalid naali ekyafa. Kati ejjana zaabwe ezo zonna zakusikirwa mmwe, kati naye gwe bw'oyimirira mu by'obusika togenda gisikira. Bitegedde
tubadde tukyayongerako era nebyo obwedda mbijja muto naye byonnazza okusomesa biriwa sibisomesezza kuba ndabyongero byebibasaana mugende n'ebyo ndako sinnasibula ante olumala nga ngenda insha allah abanaaba bina ebibuuzo kuba bizza okubaawo seeka Hussein ono waali ojja biwandiika ku bupapula era nabasiriwa ajja byanukula. asalu llah alazim rabbul arshi lkarim saba allah ekitiibwa awaniridde arishi ey'ekitiibwa abawe okumanya n'okutegeera eddiini eno abayingiza ejjana ati muwasizza abakazi ba haramu